Abavubuka abamanyiddwa ennyo ng'aba Jobless Brotherhood ku luno beegattiddwako omukyalo omukadde mu kaweefube ow'okunyigiriza Paalamenti eggyeyo abo bonna abaalya ssente z'amafuta obuwumbi 600 balekulire ebifo byabwe mpaka nga bamaze okunoonyerezebwako. Namukadde Mastuula Bint Asuman abadde awamu n'abavubuka bano alaajanye n'ategeeza nti kye kiseera be kikwatako baveeyo bulambalamba banunule ssente z'omuwi w'omusolo okusinga okuzirekera awo abalinawo nga baagala kwekkusa bwekkusa kyokka nga abo batalinaawo basigala mu mbeera mbi. Namukadde ono alabye kimuyitiriddeko n'atuuka n'okulombera abakungwanamu ababiri abatwala essente edduwa bakwatibweko benenye olw'ekikolwa kye baakola. Kaakati abantu abo basobola batya kufuna ssente abeesobola ate ffe bakateyamba nga tukaaba owo watya ssente ezo muzikomyewo mu ngeri entuufu. Kaakati kamalombera edduwa ti alhamdulillahi rabbil aalamiina rahmaani rahiim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim. Mayanja Robert nga ye mwogezi wa Jobless Brotherhood asoomozezza Paalamenti ekyuse mu ngeri gy'ekuttemu ensonga zino ez'obuwumbi 600 obw'amafuta eve mu kunoonyereza obunoonyereza wabula eteeka essira ku ngeri ey'okuzizzaawo. Bano batiisatiisizza nti singa abafuna ku ssente zino tebazizzaawo bakwekumamu omuliro bagende mu masomero g'abaana baabwe ne mu bifo mwe basaasaanyiza ssente zaabwe babanyigirize okutuusa nga bazizizzaawo. Tine Paalamenti ekyuse mu mboozi tetukyayagala kumanya ssente zaffe zabbibwa zitya kuba tumanya ababbi. Twagala ssente zaffe tuzikomyawo tutya. Nalabye mukyala akoolo ng'atuuya n'afeesa mune Ruhindi yakwatako ababbi tubamanyi engeri gye baazibbamu twagitegedde. Kati mukyala Kadaga va mu bino va mu kabokisi mwobalira ebintu. Juzi twayogera nti tujja genda gye basaasaanyiza ensimbi zino tuzibalemesa okuzirya tetusaaga. Tujja genda mu masomero ago ag'obuwumbi gye bateeka abaana baabwe. Enteekateeka nnene naye ffe tulowooza nti bakyalinamu akatoola bawulire omulanga guno. Abavubuka era baagala etteeka likyusibwe erikwata ku bukumpanya n'obuli bw'enguzi nga buli gwe bakwata ku muze guno ateebwako omusango gw'okulya mu musolo kwe olwo bannansi abasasula omusolo bafune obwenkanya. Bannayuganda ekigambo ky'enguzi tukitwale nga kiri siriyasi. Enteesaganya ezimu kwe tulina tuli mu kubaga ekiwandiiko enguzi twagala efuuke musango nga gwa kulyamu nsirukwe. Twagala gufuuke musango gwa naggomola nga oli bwakwatibwa mu kuliibwa enguzi ebeera treason. Tusobole okulaba nga tukumaakuma entuuyo za munnayuganda owa bodaboda owa katale kuba omusolo guno gye guva. Obuwumbi 600 obuvuddeko kanaaluzaala ekitongole kya URA kyabujja mu ggwanika ly'eggwanga oluvannyuma lwa Uganda okusinga omusango ogwalegwa ssente z'omuwi w'omusolo kampuni z'amafuta Heritage ne Talo bwe zaali zaagala okukumpanya oluvannyuma lwa Heritage okuguza Talo emigabo gyayo. Ssente zino zizze ziranga nga ne we twogerera kati Paalamenti yataddewo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku abo abakungwanamu ababiri abagambibwa okufuna ssente zino n'engeri gye baazifunamu. Madri Nabukeera, KTV Amalindirire.